Baseeka beeyongeredde ddala okukwata wansi ne waggulu era ne bagamba ekitongole ekya Hijab Bureau bakitaddeko akazito ogenda okuwandiika. Breaking news, mawulire go hasi malungi agava wali hewa Chosen Basic Masaka Road. Police finally ebbaluwa emutuuseeko ey'ekkooti baawe bamwetaaga nkugambye olutalo lwennyini era omukulu Shamim yasobodde kubeera nga amulabula nga bukyali waba agenzeeyo ku Monday ebiki byalina okukola wamu n'ebiki byatalina okubeera nga akola. Vidiyo eno njagala ogiwa obudde gwe omusiraamu n'atali musiraamu ofunemu ekyokuyiga. Tomanya waneeno mweno vidiyo osobola okufunamu ekyokuyiga naye nga tetunagendayo vidiyo eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like eberengesa otambule tukirawo bonna bandyagedde okumanya kweno information naddala bonna abali ku steam Chosen Basic wamu n'abo abali ku team obusiraamu kugamba olunaku olwaleero wali ekibuli abasiraamu basobodde okubeera nga bakuba emmeeza nga bagamba nti Chosen Basic atali musiraamu omutwala batya ku kaba akole umra. Nkugambye abasinga tetumanyi na kumanya oyinza osanga nga Chosen Basic beddala yasiramuka naye nga teyavaayo mu kamera nakola ki n'abyogera wano wennyini wenjagala obbabuuliza ffenna ffe ba assistant Katonda oyinza obeerawo nga tetumanyi nga Chosen Basic byaddala yamala dde okubeera nga asiramu kuba eyo gye yagenda yakola nga abasajja abo bakola ki bamusiramula kubanga waliwo ne vidiyo gye nalabako omuzungu omanyikiddwa nga Aisha Speed yagendayo era yali kisimu ki yali si musiraamu wabula yagamba bugambi ti musiraamu in faith okitegedde ekintu ekyo sokola be vidiyo tumale tweyongereyo. Takajja ngambye alabirira abaana naye ekintu ky'okubanga yatutte omukyala ku Kaaba baseeka beeyongeredde ddala okukwata wansi ne waggulu era ne bagamba ekitongole ekya Hijab Bureau bakitaddeko akazito ogenda okuwandiika ebbaluwa egenda bagenda tutwala Ssekajja mu kkooti. Baseeka bankontakitinze olwaleero nga bakutte wansi ne waggulu. So nsaba mwe yenna atategeera bintu bya ddiini sirisa ku kimwakyo era wamma Ssekajja nze njagala okukugamba osobola ddala okwekwata n'ogenda n'olaba Baseeka kino ne kikola ki bw'oba wakoze ensobi ne weetonda eri Mungu wo. Ffenna tukimanyi bulungi omuntu nga talina wudhu tatuukirira nnyumba yaani? Nnyumba ya Mungu. Lwakuba nti abantu muli awo mwekozaakoza abatali basiraamu mwogera toyina right gwe yogera ku busiraamu atali musiraamu okitegedde. So muleke Baseeka bali mu kwogera ku kintu ffenna kye tumanyi nti kituufu lwakuba eno ensi eweddemu ensa temukyagala abantu babagamba mazima okitegedde naye nga Baseeka beeyongeredde ddala okukwata wansi ne waggulu era mukulu Ssekajja bano abantu tebakuwabya wamma. Bw'oba osobola kugenda kulaba sheeyi yenna genda omulabe omunnyonnyola ensonga yabadde etya okitegeera because omuntu ekisookera ddala okumulaga nti talina wudhu oba oyunze ku nviiri ate ng'omukyala tewamunnyonnyodde nti enviiri alina ozisumululayo. Emirundi beetooloola emeka ku Kaaba twetooloola emirundi 7 si 9 nga bwe yapositinze ekirala teyatodde shahada ate n'agendayo. So mu butuufu bwabyo wadde twekaza yakoze ensobi gyejagala Ssekajja asooka akkiriza aleme kugendera ku bandi wagoni y'abantu. Ekirala waliwo maneja wa Chosen Basic aba ttiimu Amiri bambuuzizza ne bampeereza message ne bagamba Zubeda maneja wa Chosen Basic afaaki ne Amiri. Amiri ne baba tasi yakoze ekintu nga si yali mu nsonga ye agamba Amiri ne babuuza mukulu Amiri yakukola ki yakumappiraawo lwaki omuyita ow'omukyere yiwagendayo kuwola omukyere n'agaana bannange kwegamba njagala okubategeeza akantu katabusa akantu kano akantu ka August katulibula byono nga mbitadde ku mabbali nkugambye Frank Ntambi ebibye byongedde okubeera nga byononeka Tamale Emirundi Junior avuddeyo n'amusekerera wano wennyini njagala nkubuuze nti no munu waba akusobeza kyogamba gobeera omwagalize komera njagala osooka olaba vidiyo eno ombulire gwe oli ku sayidi yano oli ku sayidi ya Tamale Emirundi Junior oba sayidi ya Bakasuku ne ba Frank Ntambi sooka olabe tweyongereyo. Yes, nawuliddeko mukwano gwange Frank Ntambi bamukutte ne bamusindika eruziro olunaku lw'ejjo naye wano we nali mu bizibu nga baagala kunsiba baali ku Sunday Nation ne baseka ne bagamba Junior bamusibe Uganda Police fayiro ya Junior ng'etambula mpola. Today Ntambi yasibiddwa bakwano ba basigaddeyo bali maziga tuyigamu ki mu nsi toyagalizanga munne ekibi ekkomera si kintu kirungi
nze bwe nali mu bizibu baaseka. Naye Ntambi, Mukama akuyambe ebizibu by'olimu obivuunuke, ate nammwe mikwano gye egisigaddewo egikyalina excitement, egikyalina okwagala kamera, kumanyiira abantu, nammwe mufunemu ekyokuyiga. Kubanga Junior yayogera, naawe tekikuwa odasite kwogera Junior byayogera. Abantu abamu balina emikisa gyabwe nti balina connections eziyinza okuba nti zibataasa mu mbeera eba eriwo gwe z'otayina. Ebyo bigurupu bye mubeeramu, ebyo byembalaba, ebyo ebya YouTube, ebya social media, ebisobola kuyamba, ebisobola. Omusango bwe gujja olina kweyambanga ggwe. So leero Ntambi ali luzira, emikwano gye weegirijjirya ginwa, ensi etambula, n'ekivulu kya Sibeera kyabaddeyo ne kiggwa. Kati kino kituyigiriza ki mu bulamu? Mu bulamu buli wooteerowoozangako ggwe wekka ogenda kukola ensobi nnyingi okulowooza ati ojja kusanyusa abantu ng'ate b'osanyusisa bali mu bulamu bwabwe. Ekyokubiri, abaana abo balina okwegendereza. Bantambi bano ba Shalom bajja mu social media gye batamanyi bulungi. Wano abantu babi wano bakubayisima amasasi. Ntambi ne Shalom ndowooza bo tebaaliwo. Abantu bonna abaludde mu geemu ya social media balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe gwe gy'otamanyi. Omuntu akuyamba n'akutwala eruzira aba akuyambye, omulala akugulira batemu. Nze nali sirina security naye kati mulaba nnina majje gennyini, because abantu si bangu. Kaakati abaasibye Ntambi ojja kusanga is a group of people, nga neyasibye Ntambi si ye yamusibye, wabula is a group of people. Kale ekyo kyeŋŋamba nti n'abasigaddewo mikwano gye, be careful. Omuntu asiba Ntambi naawe aba takwagala. Nze ninaawe omuvubuka gwendaba abeera nvuma, naye obudde bwe naye bugenda kutuuka. It's just time. Nali wano mu bizibu nga baseka, nga fayire yange bweruddewo, oyinza okunsooka eruzira munnange. So tubeere bakkakkamu, tufunemu ebyokuyiga. Junior waaba ayogera, gwe toli Junior, oli gwe. Ne Junior manye ensobi yakujja ku social media n'okutandika kukoppa abantu. Oyagala oyogere, abantu balina emirandira gyabwe. Gwe toyina na muntu asobola kunegotiatingira. Toyina asobola kujjira fayiro ku police. You can't talk. You're just hurting yourself. So Ntambi nkusabira, nja kubeerayo mu kooti. Era yasoose okusanyuka Abitex. Abitex yataddeyo tweet nga musanyufu. Kiba kitegeeza nti abantu abalala bangi, they are not happy with what we are doing. They are not happy. Era tebatudde babala. Nze wano ebaali bagenda kunsiba nalaba abantu. Era kyobula kati mbeera wange. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi, papula zeesibye, kino kyekyoto kwesabira omukisa. Kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya, naawe atalina mulimu, jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu, ekisira ne kiba kikujjudde, ne kikasuka mu nnyanja ne kikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe, kambawo ennamba yange yeeno 0752375 29. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu, mukobe ku nnamba yange eno.